Olunaku olwa Eid el-Fitr ng'oggyeko okukomekkereza ekisiibo lumanyiddwa ng'olw'amanzaali, okuba okulya, okunywa ko n'okwambala okutonnya mooli. Okumanya engeri bano gye beeteeseteeseemu, tutuuseeko mu kibuga Kampala okulaba oboolyawo tunaabasanga nga beekejja. Kyokka bangi ku basuubuzi be tutuukiddeko tubasanze balasa mboozi nga n'abalala balinga ebyokulinda abaguzi ababivuddeko. Mbeera mbi nnyo. Ssaawa nga zino ng'ate nkya kwe kusaala twali badde kati bakasitoma tuli wano nga twebuga bwebuzi. Embuzi enene zibadde zibeera mwana mu biseera bino ebya Eid ennaku enkulu, naye kati twazisalidde eddala ebbeeyi naye era bakasitoma bakyagaanye okulabikako. Naye kati embeera tuli awo tutudde tusumagira baatugaana okubongoota naye kati tubongoota bubongoosi. Kati tebannaba kujja bulungi abaguzi naye gye bujjaawo oba oli awo wayinza okubaawo ku kayawulo. Abatunda embuzi ko n'ennyama yaayo bwe tubatuuseeko batubuulidde nti tebakoledde ddala nga basuubira nti oba oli awo abaguzi bajjumbidde kugula nkoko, kyokka nabo bwe tubatuuseeko tubasanze ensi baginyeenyeza mutwe. Tubagobedde nnyo mu nkoko okujja ogula embuzi ennamba agenda ali n'agula enkoko 3. Abaagulanga embuzi kati essaawa zino osanga bayaayaanira nkoko. Nsi tennatambula bulungi go ge mazima. Tennabeera bulungi, tunalaba ku baguzi oba abantu tebalina ssente oba ki tetumanyi. Business it is not going good. It is going just slowly. Eid tebadde nnyo baguzi badde batinya. Wakati waba enkoko tezitambula bunya zikyalimu eŋŋanda ofuleeya. Bano batuuse n'okujjukira ennaku endala eza Eid ze bazze bayitamu ze bagamba nti zaalinga zifuna kiralu. Ku bweru nabanga mu mbuzi 3 kwana nga zembaazi. N'okuva lwe naze sinabagane mu bwedda neebase. Natundanga embuzi 5, 4, 6 naye kati n'okutunda embuzi 10 lutalo. Oluli watundanga enkoko 2 bwotyo naye kati olwaleero sinaweza na nkoko ziwera 10. Balowooza nti omusolo omungi gavumenti gwe babinika guleetedde bye batunda okubeera eby'obuseere okukkakkana ng'abamu ku baguzi basazeewo ku byesonyiwa. Ffe basuubuzi bannaffe bwe tuwulira ekibaguddeko mu ggwanga naffe kiba kitukosa kubanga ssente ziva mmanga mu maduuka nga bannaffe bamaze okukola ate naffe ne bajja ne batugabirako. Gavumenti ewulirize omulanga gw'abasuubuzi ekendeze ku musolo emirimu gisobole okutambula. Nga bwe bagamba nti ennaku eruma mpalo, waliwo abasuubuzi be tusanze ng'olunaku luno tebannalufunamu kusoomooza kwonna. Y'emmere baguze yange, mmere baguze eguza ate enkoko ze bataguze. Eri agamba nti tewali naye ng'afunyeeyo emitwalo 5, 10. Ate ng'oli ayinza okujja n'atafunayo yadde 5. Kati gwe oba ofunye 10, Mungu ng'agikuwadde weebaza Allah ti alhamdulillah oba ozifunye. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.